struggle gye baakola era eyinza okulemesa ekigendererwa kyatandisa struggle ky'okuggyako gavumenti okutuukirira. Mpuliriza bulungi. Mwami Museveni ng'atandika struggle ey'okuggyako gavumenti y'Obote, wali weebuuzizzaako lwaki teyatandika struggle mu West ate nga yali mu Western? Ky'ogamba mu West yali tasobola kufunayo buwagizi kubanga ekyo kyali kyangu, yalina advantage nti yali gye yali ava. Lwaki era yajja mu Buganda? Ye lwaki mu West yavaayo n'ekibinja ky'abantu, yavaayo n'abantu ab'olubatu, yaleeta abatono basobola okukwasaganya ne bayingira wano mu Buganda ne bakonvinsinga abantu b'omu Buganda ne bamwegattako ne batandika okulwana olutalo paka lwe baaluwangula. Tekyamubeerera kizibu nnyo kubanga abantu be yalimu baali tebamutegeera bulungi. Buli wotandika ekintu mu bantu abakutegeera, abakumanyi, endya n'ensula, obuvoobu, kiba kizibu nti abatakwagaliza baba bangi, abeeyagaliza ekyo ky'oli babeera bangi. Kati awo ne wabeerawo akavuyo n'osanga ng'ate ekigendererwa mukivuddeko ate muzze ku bintu ebirala ne mukomekera nga kimugoba temukituuseeko. Struggle eya Nuupu ng'etandika, ekituufu kyali nti yali eteekeddwa okutandikira mu West. Mwalina advantage ebiseera ebyo omwami Kyagulanyi Ssentamu abantu baali bakyamwagala nga Bobi Wine, nga bamwagala ng'omuyimbi, waliwo omukwano ogwo kubanga ebyobufuzi yali tannabimala mu kiseera kiwanvu. So kati ng'enziro alina entono kubanga kikize kigaane buli ebbanga ly'omala mu byobufuzi oteekwa okufuna enziro. So kati mu ebyo ebiseera yali akyali clean, kakyali kyangu nnyo abantu okumwesiga. Ekyokubiri waliwo omukisa omukyala yennyini ow'omukulu wa mu West, yali advantage ey'okubiri. Ekyokusatu amazima go gali nti ebizibu ebiri mu Central byebimu ebizibu ebiri mu West nga tugenze mu mazima. So kati ebyo byonna byali bisobola okukozesebwa okonvinsinga aba Western okusobola okwegatta mu struggle. Gwe kuba akafaananyi abaana bonna abafiiridde mu struggle, abaana bonna abasibiddwa mu struggle, abaana bonna abatuusibwako obuvune mu struggle. Kuba akafaananyi singa ebitundu nga 9 oba ebitundu nga 9 nga ba mu West, sigamba nti abantu abafunye obuzibu mu struggle temuli ba Western mwebali, naye kuba akafaananyi nga be basingamu. Bwe kiba nti gavumenti nga bwe kigambibwa nti erimu aba Western bangi nga bali mu ffe eby'amaanyi, nkakasa nti abo bantu be wandikonvinsinze ng'oli eri mu West era mu struggle mwandibaddemu famire z'abano abantu ate be muli mu kuvuganya nabo, kiba kitegeeza bandigenza okusiba nga basiba mutabani wa gundi nga gundi ali mu gavumenti gy'oli mu kulwanyisa, nga basiba muzzukulu wa gundi ali mu gavumenti gy'oli mu kulwanyisa, kuba mwasobola omukonvinsinga. Ate ono tasobola kulaba nti mutabani we bamutadde mu kkomera oba mutabani we atuusibwako obuvune obw'amaanyi n'asigala kyekimu. Kiba kitegeeza nabo mwennyini be muli mu kulwanyisa mwandibayuzizzaamu mu ngeri eyo, temwandibalese kitole. Awo ewali olutalo olw'amaanyi. Eno mu Central olwokuba nti Kyagulanyi gy'ava, abantu mu Central kyali kyangu ky'okumwegattako nga tasoose na kubasaba kubanga olwedde wano mu Central gavumenti amaanyi gaayo gaali matono. Kati ate namwe mwajja mwatandikira wano olwedde opposition weeyina amaanyi mu kifo ky'okugenda eri gavumenti gye mwali mwagala okuvuganya okuggyako weeyina amaanyi ne mugikuba eyo, jjukira neno yanafu wadda. Kati awo kyali kyangu ekyokukola ekintu ekyakigenda okubayisaawo, naye egyo emikisa temwagitunuulira mu kusooka. Kati nze ndowooza kijja kubeera kizibu nnyo abasajja okubayitako kubanga kati egyo emikisa mizibu kati okukozesa. Gyali gisobola okukozesebwa eri mu ntandikwa naye kati tekikyasoboka.